Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Jayden wa NUP oyo nno nga si mulala ye Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola wenjogerera kaakano bali mu ddene bagenda South Africa mu Johannesburg era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nga ate abeera nga atutegeeza nti basimbudde n'ebiki ebibaddewo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ebibaddewo ebyewuunyisa bibino nno mbikuleetedde ogenda laba akatambi kano awo mu maaso nga nkakuwa obadde okyebuuza ebibuuzo lwaki BBS ne CBS zikuba nnyo noopu ye abaffe obadde okimanya asinga okukikumamu omuliro wuuno ajeeyo kaadi ne yeesimbawo mu kibiina kya Mpuuga okuvuganya n'omubaka Goleti Namugga omusajja omukulu ono ogenda kundabira ate era bwe zidda okunywa. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ono ye agaba level mu video eno gye ngenda okuwa ogenda laba bulungi nnyo nnyini ddala ng'ensonga semasonga omusajja ono azikwasaganya. Nze Deni abatuusaako ensonga tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom BTN Media we tusinzira okubeera nga tukuwa ekyo ekisinga n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Njagala okubeera nga nkusaba video eno gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era nga bw'eri enkola yaffe njagala okuba nga nkusaba osubscribinge gwe wenna atanaba subscribinga bw'onaaba osubscribinze ate kijja banga kitukolera amakulu mangi nnyo nnyini ddala awo wennyini njagala okutegeeza nti mu comment section yawo waliwo kalinki akakutwala ku mukutu gwaffe omujja ogwa Deni exclusive yitayoko subscribing ate naye ensonga tube nga tuzitambuza karibu sana awo wennyini wenjagala okubanga ate ntandikira wabula nzikiriza nsooke nkuwe video eno muganda wange ebintu ebiri mu nsi yattu Uganda ate oba oli awo byewuunyisa naye njagala nkuwe video eno ya musajja mukulu ono owulirize bulungi wulira. Ekinkyayisa ba MP abanupu bukodo. Wow. Nchiddamu ekinkyayisa ba MP banupu bukodo. Nchiddamu What makes Reverend to hate MPs of bakodo nnyo. They don't give. Bawoza tuchali mu struggle. They are still in struggle. They are still in struggle. They are still in struggle. Nenga babawo obukadde obusuke 10. But they are giving them a lot. Erituuka ddi. When is the struggle coming? Mutwe kwezo semulya. Just give us something that you have. But as you reach that side, you receive much. Omanyi lumukazi w'ekapa yagamba omuntu gw'owulira ng'ayogera omulundi gumu ebiri esatu nti gundi mukodo manya nti ngalo bunani musabiriza. Kaakati gwe atali musabiriza omanya otya abakodo ye abaffe nga tonnateeka mubaka ku pressure kubeera mukodo nti takuwaako. Weebuuzeemuko omubaka wange gwe nalonda akola emirimu emituufu ng'omubaka. Kakati nno nze nno nandisuubidde omuntu wali informed atuuze ekibiina ekirambo kibuulirira Reverend Omulamba wandibadde obuulira endiga obutagendera ku bujiiko bwa sukaali na miti gya sabbuuni gye babawa ye bakyabawa emiti ebitole bya sabbuuni n'2,200 ze babawa wabula ne tutunuulira ku mubaka biki byatukoledde ebyo omubaka omutuufu byalina okukola. Twandisuuse ne tutunuulira ku service delivery ne tutunuulira ku bintu ebyenjawulo mu kitundu kyaffe ne tugamba nti ku lw'ensonga eno n'eno ababaka ba kibiina bwe kiti oba ababaka baffe mu kitundu bwe kiti temutukoledde kisaana. Instead okugamba nti omubaka ow'ekibiina bwe kiti nti bakodo nandiwagira abakodo. Dwachi kubanga mubatadde mu mbeera egamba muti ku nte mugikama kakati mnange okama otye nti gyotawa
biwata. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali tuyinza okwebuuza ekibuuzo, gw'olowooza politician wakwatira biliyoni emu bbiri agisse mu kalulu, kubanga ne bw'aba abawa basigamu nga basuubira mu kalulu. Kaakati lwaki bwagenda mu parliament mwagala ate abakolere nga yabateekamu dde ensimbi ng'agenze mu parliament ng'ayingidde n'amabanja ga billion, bangi ku bo batuukayo nga balina okusooka okuzzaawo ebintu ebyo. So such kind of a politics oba oliawo yandikomye n'atabeera ng'akomawo ate mu ggwanga lyattu Uganda. Wuuno nno Ssaabawandiisi wa DP owulira ebigambo bye byayogedde. Waliwo ekibiina olw'omuwendo buli mwaka kibadde kifuna obuwumbi 5 mu miliyoni 600. Sente ezo bazikuwa emirundi 4 kye bayita kwota buli myezi 3. Ekitegeeza mu myaka 4 oyinza okugamba 5.6 ze bwe buwumbi 2 kumpi mu 3 babadde babufuna, baleme kugamba nti bateesa naki, babadde babufuna. So lyetteeka abantu baleme kulimbalimba na kwogera bitajja, eryo lyetteeka. N'olwekyo mu kifo ky'okudda ku mpewo z'amawulire n'olagawa genda otuulemu. Okubalemesa okulungi kwe kutuulamu n'ogamba ekyo nkigaana tekijja kuyita, because decisions are taken by consensus. Naye bannayuganda baagala amazima, ate amazima ng'ago oyinza kugajja wano ku DP. Amazima ng'ago oyinza gajja wano mu DP. DP erina omukulembeze nga ye president waayo, ewabula nga president oyo y'omu ye minister mu gavumenti yeno yennyini mwe tuli, era nga yalaga nti ngenda kujjako omwami Museveni newankubadde ndi naye ewaka nga tukola ffenna. Kale byewuunyisa, era n'akutegeeza nti nuupo ebyogamba mbu teri mu iPod ebyo bye bali mu byabwerere nga bafuna ensimbi ezisukka mu buwumbi 2+ buli mwaka. Ono nno mu kwogera ebigambo ebyo olowooza nnyo nti oba oliawo bayogereramu tebali informed era tebalinaako kye bamanyi. Alina okwefuna over 5 billions naye ng'ensimbi zino tezijja mu bulamba bwazo, wabula ensimbi zino zijja in 3/4 ne bazitematema. Naye ate ekibiina ekisinga okufuna essente ennyingi kyekya NRM, kubanga era kyekirina ababaka bangi. Buwali mubuuzizzaako ssente zino zikola ki? Bw'oba ng'omanyi amateeka ng'omanyi ne simateeka bw'atambula toyinza kulowooza ku bigambo by'abasajja bano. Era bw'otugamba nti DP yasigaza amazima, munnange tuwandikkiriza nti yeebale kubanga yagasigaza amazima ga mwami Museveni, kyova olaba mutuula mu ntebe yeemu. Nalukoola wano nno we yavuddeyo. Jjukira nti abaana ba Nuupu abasukka mu 16 bakwatiddwa mu Kampala ne Wakiso, nga bano nno abamu ku bo bateereddwako emisango egy'okuba mbu batimbuludde ebipande bya Gino Museveni mu bitundu ebimu gye yabadde alaga, era ne bagamba nti abaana bano eno bamenye amateeka, abalala ne babasaako ebisangosango ne babateeka mu nkomyo paka ng'ennaku z'omwezi zitya 24 next month ogw'omunaana. Wuliriza Nalukoola bw'abuuzizza. Ebipande ye Gino Museveni ebiranga obwa president mu 2026 ani yamuwadde olukusa olubitimba balyoke batuuka obitimbako ebirala bw'omupoliisi entegeerayo oba oyo sezza. Nalukoola abuuza, jjukira mu ssemateeka tokkirizibwa ssaawa eno kutimba oba oliawo kipande, most especially mu mateeka Electoral Commission tinaba kulangirira na kuwalukusa bannabyabufuzi okubeera nga bateekayo ebipande, kubanga tebannaba na kubeera nominated. Era bw'olaba basaayo ebipande just basiikinga gundi kulaba nga bafuna cards mu bibiina byabwe. Kyova olaba bangi babitaddeyo ne bagenda waako omuntu omu card avuganye ekitegeeza biri byonna byakuvaayo bateekeyo ebipande ebituufu. Kati abaana bano bagamba nti bakutte ebipande bya Museveni ne babisaako ebirala, abalala ne babitimbulayo. Kaakati nno bakwatiddwa. Nalukoola abuuza bayimiridde mu tteeka ki, era n'atenda omusirikale
eyakoze fayiro eyo okuba omubuyabuya. Kakati awo wennyini wenjagala okutegeereza nti olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bukeereza Nkokola n'agenda mu ggwanga lya South Africa wali eri mu Johannesburg gy'agenda okubeerayo ne retreat era ng'atambudde ne Council Elias Luyimbazi Nalukoola. Akaseera akabadde kasanyu nnyo wonna waayise ng'agenda naddala awo ku kisaawe Entebbe. Ababaddeyo bamwaniriza bulungi nnyo nnyini ddala era n'alinnya n'ayolekera South Africa ne Jayden w'ekibiina kya National Unity Platform. Kakati n'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Maurice Mukiibi ono nga mukozi ku BBS Telefina eyaffe eya Buganda avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okuba nga yeesimba butereevu nnyo ku Honorable Namuga Goretti wali eri Mawogola era nga ye MP agenze mu kibiina ekyo ng'avudde ku BBS Telefina eno ebadde kuba NUP ku makya n'olweggulo. Ebyo nno oyinza okuba nga tolina walala wogenda kuba ng'obisanga naye mbikuwadde. Kakati era nga mbitadde ku mabbali owa taxi yavuze omusajja nga bw'anyabbiya ng'atudde waggulu katanda okusinziira ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Owesgire. Avuddeyo afande Owesgire n'ategeeza nti twagenze maaso n'okusobola okutracinga n'okuba nga tukwata omuvuzi wa taxi oyo eyabadde avuga omuntu era omusango ogumuteegeddwako gwe gw'obulagajjavu okulagajjalira obulamu bw'omuntu era nga n'oyo yabadde atudde waggulu ku taxi nga bw'anywa kabbiya wakugenda ate munnange n'okuba nga anoonyezebwa era akwatibwe yaggalirwe abeeko byannyonnyola gavumenti lwaki oba oliawo obulamu bwe abulagajjalira okutuuka ku ssa erifaananako bwe lityo. Kakati nga mbitadde ku mabbali Munyagwa agamba omulimu omunene gwalina ogw'okulwana gwe guno wano. Era njagala okubategeeza nawe weddira emirimu ebiri kubeera party president n'okubeera presidential flag bearer mu kalulu akaddako. Nze njagala okuba buli affe tuli ku muntu omu President Museveni. Tuli ku muntu omu President Museveni katukusabire mukulu. Presidential candidate nga yalemererwa okudda ne Kawempe wano nga baana bamukubye knockout. Simanyi anyway mwongere okujja tujja beera nga oba oliawo tubaaniriza tubategeeze nti wano we muzze we watuufu ew'okubeera nga ate mwesogga. Kakati Honorable Bashir wa Mubende Municipality avuddeyo n'atubuulira ku Kanayo Kyani yali mu kibiina kya NRM. Nkusaba nkuwe video eno obeere ng'ogiraba owulirize nga bwe biri zisaidi zeeyo. Omuntu n'aspendinga akawumbi kalamba mu kalulu okiwulira n'osuubira omusala mu maaso olwayo twatuuse ku level ng'abantu bateeka abantu ku contract nkuwadde ekifo bwe kiti gombola egindi gw'ogivunaanyizibwako naye bwe tugiwangula gulira emmotoka oyo n'atatta munne no abantu bali contract ono teyeesimbyewo naye ye munoonyi wa kalulu naye gwe akutunuulira oba towagira ono naye ng'eno gwe mukyama tomanyi nti oleda ali mu contract empandiike ali mu contract empandiike kati oyo akuta ne bw'asanga munaamugwa muki kubanga takyakutunuulira ng'abali mu byokunoonya akalulu akutunuulira ng'ayimiridde mu kkubo ly'emmotoka ye kati ono ate owa waggulu mukama we ye alaba omusaanyaawo kubanga oleda ali mu kunoonya akalulu naye ebizimbe babibanjako akawumbi kamu naki kakati ne DP sayinza obutakuzanyisa oba omukuumaddembe yonna ng'ono omupoliisi bw'abanga divi yagiyingiddemu nti bwe tukawangula obukadde 5 buli wano naye kwata 2 asatu obufuna tukoze eki kati ono naye ayinza okukumalawo kakati gwe ng'okyadisikasinga bino gwe byolaba eno asino odisikasinga bubonero olaba mbalabe obuuka buli musaayi kati oli mukwesiiga bizigo bino kubanga embalabe oziraba kungulu naye nga problemu eri mu muki eri munda mu mubiri weetaaga kumira ddagala weetaaga mpiso naye oli mukwesaba bizigo weebale muganga musajja mukulu ono Honorable Bashir jjukira nti bafuna obutakkaanya ne ababaka ab'enjawulo nga munono mwe muli omubaka Daudi David Kabanda Secretary General wa PLU era nga y'omu ku bampagiruwagga mu Greater Mubende bana NRM ono nno baatuuka mu kunoonya akalulu ebibadde eyewuwe
Kasambya mwatuuka n'okubeera ng'omuntu mulamba alugulamu obulamu, emmotoka ne bazikumako omuliro n'amasasi ne ganyooka. Kaakati Bashiri agamba abamu abantu kwabo be bakozesa babeera bagule nga babawadde eddiiru ne bamugamba nti wano bwe tuyitawo gw'ofuna kino ne kino kyova olaba nga bafiirawo. Era agamba nti ebino byonna by'olaba munywanyi biranga nseenene ate kye tuddamu kyandiba ekizibu ennyo nnyini ddala. Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola kyakozeeyo omusirikale wa poliisi nkoko baana wuliriza. Kyenyagala okugamba gwe mu poliisi teweerabira alina obuyinza bamuyita abantu ba civilian. Bikkula constitution yo akawaayiro aka 2012 ke kakugamba gwe olina kuba under civilian authority. Abo bojoga abo nti ndaba yaabwe tetujja kudda nedda ssebo be balina obuyinza era gwe be bakubeezaawo be bakugulira gumiikiriza weewandiikirawo ebintu byonze mmalirize ebyange. Nze saagala nnyo kulembeza anti gw'obyogedde okumaliriza mukama wange naakava mu by-election mu Kawempe North. Saagala kikulembeza nnyo omanyi puliida bw'atandika okwewolereza ava ku mulamwa ontegeera naye njagala ofune kino ekigambo oyinza okuba gwe tewaliiwo wagambye emmundu tezijja ku polling station Kawempe mu Kawempe North okimanyi bulungi nti poliisi yerina obuvunaanyizibwa obutwandikirwako mu kukuuma abantu n'ebyabwe. Electoral Commission bw'eba eyita anaabayambako mu kuwa obulinzi eyita poliisi. Waliwo by-election emu yokka nga ya Kawempe North emiruka 9. Amazima ga Katonda twalina amagye galeeta ennyonyi zinnamunkwanga galeeta mamba galeeta zino emmundu zikatuusa gwe zotamanyi nakuba okujawo nga nawe bakuggya eri ndisirias ku byeŋŋamba gumiikiriza nakyo ojja kunziramu bazireeta kiwandiiko ojja kunziramu. Kakati abasajja bali kibabwa ekiti mu nnakyalo singa poliisi eba ekuuma mu general elections bw'ebeera nga kigiyinze eyita banne aba Uganda yefe nze gwolaba wano abajjaati be baali ewaffe okuva ku lunaku lwa aba prison tebajja twalina obusobozi obufuna ku buli polling station mayinja nga ggwe nga yakulirawo naye abajja baali bakifeesi na ba UPDF n'abajjaati be bakuba abantu ewaffe emiggo bajja n'ebbomu. Kakati kyenyagala okutegeeza bw'osoma constitution article ye212 egamba mmwe abalina obuvunaanyizibwa obutandikirwako kiki ekyabayinga mu Kawempe North okubanga amagye gawambi ng'electoral commission bwe twogera naye egamba tetuyitanga ku ba UPDF ffe tukolagana naba kiki ekyayinga poliisi nga waliyo by election emu yokka ng'ate yeekola mu general elections ennamba zonna. Mmwe abapoliisi olumu musukkeewe muyina okukoma ne mufuna oluuyi olw'okubanga General Museveni yali mu buyinza ate era akyayagala takoowa. Mukoddomi gwa mukulu Sebunya njagala Nalukoola mu bwennyamivu obw'ekika ekyawaggulu akutte omusirikale ono n'amugiraagira bw'ati n'amugamba kati wano tunnyonnyole lwaki muyinza okukola ebikolwa oba oliawo ebyefaananyirizaako bwe biti oba oliawo nga tuvuga livansi twebuuza nga nnyimba abasajja ze baatuyimba tituvuga livansi oba tugenda mu maaso eggwanga lyattu okudobonkana liti. Anyway, munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala nnyingi zengezaako okubanga ndeeta. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.